Kwano baffe abalungi tubalamusizza olunaku olwaleero oli ku programu yaffe Kituufu Osobola. Weebale kujja kuwulirizaako bizinesi zaffe ze tubaleetedde so that tusobola okwezimba. Bannange abali e Saudi Arabia, abali Oman, Jordan, Dubai, mwena mbalamusizza mukimanyi tubaagala nnyo era tubaagaza birungi. Era tubeebaza okukola era tukolere ddala bannange tulina okukola ssente twezimbe tuzimbe abaana baffe lwakuba Bayibuli etugamba kintu a good father leaves inheritance for his children's children. So bannange luli twali tukyogeddeko ne tugamba omuntu yandikoze business naye eriyo ebintu ebimu bye tulina okutunuulira nga tugenda kola business. Kintu ki ky'olina okutunuulira ng'ogenda kola business? One, kirungi n'omanya akataleko competition lw'ogenda okolera business eryetya. Lwakubanga oyinza okwagala okola business nga we nabagamba nti n'ogamba nyagala tunda nseenene naye ate nga gy'oviira ng'abantu balowooza ebyo biwuka tebabirya. Obanga oyagala kutunda diapers ez'abakadde naye mu byalo diapers z'abakadde bayinza obutabitegeera nga bagenda kusiba busibi omuntu ebigoye. So olina okumanya nti kana akatale kengendo tunda mu bino ebintu kafuna tekafuna. N'ekirala ky'otalina kwerabira olina okubanga olina passion y'ekintu ky'ogenda okukola. Lwakubanga ebiseera ebisinga oyinza okwagala okukola bukozi ekintu ng'ate toyina na kwagala kwakyo. Ekyo ekintu ebiseera ebisinga kiyinza okufa. Unless nga gwosazeewo nti kaŋŋambe ngenda kola boda ngenda gula omuntu akole nze ampe buwi ssente oba nyagala gula taxi oli akole oba ngula akamotoka bakole Uber nga bakuwa buwi ssente. Ekyo kyo teweetaaga kuba na passion oteekamu buteesi ssente gwe ne bakukolera ne bakuwa ssente. Ekirala bannange business gy'ogenda okola ssente entandikwa yaayo eryetya yenkana etya. Lwakubanga abamu twagala ogenda okola business naye nga bannange capital mungi tomusobola oba nga toyina na bagenda kuyamba. So engeri gye tulikola w'oba osevinga kirungi n'omanya ssente mmeka ze neetaaga okukola kino ekintu ate nfunako ntya ssente zino nzisobola oba sizisobola. Era olunaku olwaleero mbaleetedde mukwano gwaffe oba ŋŋambe muganda wange ng'agenda tubuulirako bizinesi gy'akola atubulireko amanya g'amalungi n'emyaka gy'amaze ng'akola bizinesi zino. Tukwanyiriza mukwano gwaffe bakuyitaani? Webale nnyo webalire ddala. Nze Buzaale Obol Anita oyinza okumpita. Ndi mukazi muzadde, ndi mukazi musuubuzi, mukazi muna bizinesi. Yes. Wow. Kati bannange nze akushalo okuleeta olunaku olwaleero you have always inspired me. You a person who is a go-getter, you a person akola business teri kintu ky'onyooma nze ku myaka gye nzize nga nkulaba. Bw'oba okola business buli kimu ogenda n'ogezaako n'olaba ng'okikola. Naye kati mbadde njagala otubuulireko obulamu bwo okutandika okugamba nti okole business because banaye ffenna tukimanyi nti ffe bazadde baffe batutwalanga ku ssomero tusome batuwe emirimu. Era ekintu kya business mind most of us twali tetukiyina naye wabaawo akuinspiringa n'ogamba nze kantandika okukola business. So watandika otya okwagala okukola business? Nze bwe namaliza okusoma nga nvudde Makerere kya mukisa nafunirawo omulimu. Nafuna omulimu mu bank. Ate ebiseera ebyo myaka 24 nga namaze okutikirwa nenfuna omulimu mu bank ne tukola nga tweyagala nga tulaba tuli bakabi. Naye emyaka we gyagenda nga gijja ngera kye bayita real life esettingamu nga ebintu bitandika okaluba weetaagayo kano ate omusaala timala ki. Kati nali ndi awo ne nfuna transfer bank emu gye nali nkolera ne banteeka mu kikuubo twalinayo branch Standard Chartered. Essaawa olunaku lwaleero teriyo bagigayo. So we twali awo mu branch eyo nga ssaawa tuba tuuse dda tuguddewo okugalawo ssaawa 3 naye okuva lw'oyingira paka ku fulu
njagala kubeera n'essaawa ezo esatu tuggaliramu abantu nga tubakolako tubala ssente naye ate nga bakasitoma abo si banjawulo repeated customers kangeze nti ggwe oze mirundi esatu mu banka obankinga ku akawunti emu ate nga ssente nnyingi nefunamu muli okuyaayaana nga bano abantu bawano bamaduuka bannanyini maduuka be baleeta ssente wano kati nengenda nkola research ngamba omuntu wemba nkoze edduuka wano ndabika nange nyinza okukola wow nenfunamu engeri gye twali nga tubalaba buli lunaku nenfunamu omu nemwekwata nemugamba nti wategedde nange njagala naawe oyagala yingira bizinesi eyo sobola kufunayo kaduuka nange nenfunayo essa oba omudaala omu nonfunirayo agamba ebifo mu ebiri abantu bagula ojja kufuna biki gamba kisoboka kati lwali lumu nga nfunayo kaliivu ngaomaye netala nengendayo nemukyalira edduuka lye teyali mubibambi yali friendly nantambuzaako nandagirira ebintu nti wano okola bwoti wano woba ofunye nange muli neneraba nga nfuna ssente nga zino ezono zabaleeta so muli nenfuna ekifaananyi ekyo ananga ngenda kugaggawa ngenda funa ssente bwenkyo nenatandika kuba ono yandagako sekitegeeza we watandika bizinesi watandikira mu kikuubo natandikira mu kikuubo kati okyaliyo navaayo so olw'ensonga ezitali zimu neŋŋamba owaayi kangende nsobulire ebweru nentandika okubeera ebweru naye mu kubeerayo eyo naŋŋamba oba kati nkoze ntya nali ŋŋambye sigenda kuddamu kusasula rent nendatandika nga ndikolera waka ekyomukisa omulu nentunulatunula mu neighborhood nga mulimu obwana bungi obwa nursery primary n'abazadde baabo nga ndaba beesobola abaana balya buli lunaku ngamba kati omuntu akoze atya mu mbeera eno okufuna ssente naye nga tasasudde takoze edduuka nga ndaba abaana baliira ku bisapatu bw'oba tolidde enda kukuba ali ku sapatu naye ali ku lumonde enjanjabi ngamba bano abantu enda bagendamu ngamba mbaliisa ekigambo ky'obumonde buno nentandika kusuubula bumonde nga mbutunza maka nga ngenda ddo tuddo ekyanyamba abantu benalimu nabo ba working class nga n'okugula ebintu kolaki oluusi okugenda mu katale naye nga bamanyi oli Anita alina obumonde so nga from time to time ofuna abantu abajja okunsaba obumonde nentandika nga ate mbudelivering nga bwento banange ekitegeeza watandikira ku bumonde kati saawa zino okyakola obumonde oba wabuvaako obumonde nabo nabuvaako ye bannange kiki kyotakoze ono omwana buli wakusanga leero ojja musanga ayinayo ka earring n'agamba gulayo earrings buli kimu akiraba nga bizinesi teri kyayitako n'atalaba nga bizinesi era mu bujjo bw'ajja kutambula nga ndowooza n'obusubi ng'abukutunza naye she's very business oriented so abadde akyatubuulira ku ky'obutunda so munnange obumonde bwali bukyali awo nga nfunayo obutunda basooka bundeetera buleetezi abuvudde mu kyalo ku nnimiro kati kulwaki obumonde bwo wabuvaako sekyajja buzi nti mbuvuddeko naye olw'okuwakati awo negatako bugaso obutunda buno bwe baali bampeereza obuweereza nti nova mu kyalo aleese obutunda ngamba ye ate ngenda kutwala obumonde buno lwaki siteekako obutunda agule akamonde yajja ogula n'akatunda wow kati mba ndi awo nga n'abadde agula akamala obumonde sooka obuleke mpa obutunda
Mpa obutunda. Nali nkyali awo obutunda nga buyisizza obumonde okutambula. Ngamba kati ndi kuki. Nange obumonde nembusuula. Nenteeka nembeera ku butunda bwokka. So tewayagala kubitambuliza wamu. Sayagala kugamanyi nabo obala mulimu ate obaze bumonde obaze butunda. So nayagala ku specializinga just okunyangoyiriza nganze mbeere nga ndi ku kimu. Wow. Okay. Into bwe nesanga kati nemedde ku butunda. So nogenda nga ogaba buno obutunda mu maka mpaka. So kati kino ekintu ky'obutunda okimazeemu bbanga ki? Kati guno wetugumalako gujja kuba gwakuna. Mbadde okubutunda nga mbuteeka ku status, profile picture, bwentyo. Nga neerangira mu ngeri yange n'oyo gwenguzizza nga mugambako akoleyo rifaro bwentyo. Olwavaawo nenfunayo akadaala kumpi n'akatale. Nze nempakingawo akamotoka. Kati omuntu atuwuliriza side eyo ye eriyo kyatunuulidde naye kati wemba nyagala okukola obutunda buno neetaaga capital sente mmeka? Capital sijja gamba nti sente weziti naye mu katale nga ogenze kubusuubula olimu ebika okutuviira ddala ku mitwalo 2 ne butuukira ddala ku mitwalo 875 ne season zidifaringa olw'engeri nti mu Uganda tetulina birime bingi ebikula mulundi gumu mwaka mulamba nga kati bikula waliwo season ejjanga kati okutunda bwe bwabase waliwo nga nti butungulu bwebityo naye kati season y'obutunda webanga weebi bulungi mitwalo 25 ofuna ensawa waliwo mubeyongeramu webanga si season webityo. Banaye ndowooza muwulidde bakugambye nti woba oyagala okukola bizinesi y'obutunda kasita obeera n'emitwalo 2 gyo osobola okutandika okukola obutunda n'ogenda ne weefunirayoko ne wali obuveera n'opaakinga n'otandika okutunda obutunda. Kati tugenda kudda ku paati gye tusinga okwagala okumanya buno obutunda tufunako tutya era ono omukyala kaatubuulire profit eri etya nti wemba nsazeewo okutunda obutunda omuntu yandibaza atya? Ekya profit ekyo kyanjawulo kijja kisinzira na wa omuntu waatundira wa waali. Kati ngenda kugereza ku nze wendi olunaku lwa leero obutunda 5 tubutunda nusu 10. Nze mpakinga akapaaka akamu bwe kati nga bw'okalabukana kalimu obuntu 50 bw'obwo bwa mutwalo. So wenfuna ensawo nzija n'enjiwa n'empakinga obuntu buno 5 muvuddemu paakisi mmeka? Ensawo emba nga njiguze emitwalo 3 tugeze nga 35 28 bala ensawo nzijeemu paakisi 50 nfunyeeko difference yange ya 15 kitukola kwangu ekyokubala kyangu. Kasita gwe okibalabalamu n'ogamba nti wembala wenti nja kuba nfunakoko. So gwe woba otunda bwa mutwalo bwokka oba n'obulala? Oli ne wabazze nga alina 2,000 oba 1,000 era nkwata obutunda 5 nembumuwanga bwa 1,000 oba bwa 5 ne mubayako 25 we nembumu kisinzira wabazze. Wow. Naye kati agamba goba ngereza kunze kati waliwo omulala eyo nga yajja kutunda bunabuna oba 6 oba n'okusinzira season weeri. So tekiri nti tekiri constant nti nja kuba nfuna 15 waliwo wofuna 2 waliwo ne wofuna 3. Wow. So ono omukyala atugambye nti woba oyagala okukola obutunda
it is not really consistent. Kisinzira season gye tulimu obutunda waliwo we bulinya bei waliwo we buka. So of course we bubanga bungi ku katale bumanyi okuka ku bei, so kitegeeza naawe ojja kufunamu kinene. Naye kati tubadde twagala tubuulirako nti zino sente tuzisevinga tutya, because abantu abamu kuffe we tufuna sente tumanya ate ne tuzikuba sonna ne tuzirya. So atubuulireko nti omuntu ali eyo atuwuliriza oba oli Saudi oba wandiyagadde okubeera kukola bizinesi eno omuwabula otya? Kyenjagala okugamba munnaffe ali eyo nti weewaawo omuntu ofuna sente kyova omuntu waliwo okugamba oba nti azikwata bubi oba biki, naye ngamba nti bw'oba obazeemu ng'olaba ofunyeko emitwalo gyo 10 yawuzaamu wakati terekako kuba tomanya kijja mu maaso kye bayita saving. Muli tulina okwemanyiiza, nange nakiyigayo kiyige n'oterekako halfway nti nkoze emitwalo 10 ntereseeko 5 gino zigenda kunyamba okusasula omwana wange ansitulira, zino zinyamba kumuwa lanchi, zino zati wekitono nobanga weeyiyiza mu kano ka profit notoba towalizibwa kwata ku sente ezikola zibeerewo kati zino zoba ofunyeko enjawulo zemba njagala ozanyise so atugambye nti actually buno obutunda si mwenyini atuula n'abutunda, ye actually atundira ku kubo naye yafuna omuwala n'amuteekawo ye n'amutundira ate n'akola ekintu ekirala. Kati ate ekyo kigenda tukozesa okudda okumubuuza kati biki ebirala byakola, ono tulina okumubuuza buli kimu tubiyige. So kati atugambye nti zino sente emitwalo 5 gyasevinga n'asasulako omuwala ne projects endala ze wandiyagadde okola oba oyinza okuba oyagala kugula kataka n'ogamba nti zino sente omwezi we gunaggwerako, because zino sente zatugambye azikola kaŋŋambe mu lunaku lumu ensawo ogitunda mu bbanga ki. Kati ye watundira bakasitoma agambye ensawo emu agimalawo mu nnaku 2, so ekitegeeza wiiki emu ayinza n'okutunda ensawo nga 5. So kati osobola okubalabalamu n'olaba nti mu mwaka gumu ayinza okuba aterese sente mmeka. So kati wobanga olina ekiruubirirwa ekyokugula ettaka osevingangako sente zo n'oggyako endala n'ogamba zino zijja kugula ettaka, zino endala zijja kusasula omukozi, ne zino 5 gye tuzze tugjeeko oba 10 nga watugambye nti it is not consistent, n'ogamba ezo ze zijja okugulangako emmere ewaka n'ebirala bye wandiyagadde okukola. Naye kati mbadde nyagala nakumubuuzako, mumanyi buli bizinesi ebaamuko challenges kizaabadde afuna mu bizinesi ng'eno? Era challenges tezibulawo munnange. So olumu engeri gye tukola nti bino byakunywa weather obuno obudde obunyogofu season etuuka nga yankuba ng'ojja kubeera n'obutunda bwo nga tebabugula oba nga ebintu bisikatiddemu no then wokolera abantu oluusi bajja ne bakuba ab'ebicupuli olina okuba sharp obutakola loosi naye nga kuguma. So kati oluusi kiba kicupuli naye asobola okujja nabba omuwala akatunda akalala nga tategedde. Omuntu ayinza okubba nga totegedde, so olina kubeera awo community nga bwomanyi obutale obubeera. Wow. Banange ndowooza tuyizeemuko ku byayogedde era nga mpozi n'ekirala kyembalengawo nti engeri seasons gye ziba nga zituuka n'ebbeeyi y'ebintu ekyuka n'obufunira ku buseere kyokka kasitoma eyo ye tayagala bimanya oseera ate wabadde nebikuddibirirako, so otaba mugumu awo loosi eso ebayo season za loosi ebibaamu. So oguma bugumi
nogamba kanfuneko omutwa mbadde nga nfuna 5 kanzibirire nfune 2. Oh, so kati wobanga oli mukola buno obutunda anti ndaba wano obutungulu toyinza gamba nti eno season obutunda buli mu kutuseereza kanteekewo emicungwa oba obutungulu ngawe buli kimu kiriko omumanyi wakyo kati ate toyinza kubuukira nnyo nganze okujjako mubeeramu mu muntu mujagujaguye nga byonna obikwasaganya naye era singa bwe season eyo oyinza okulaba nga kale mapaapaali gegali naye ate bw'obalaabalamu ogenda kumalawo bbanga ki ogenda bitereka otya ate client wona akivaako ajja kudduka kagambe naye noono tali consistent kati bw'oguma bugumi mu kikyo n'okendeeza amagoba okujjako nga osobola naye badde njala kuba wanze kubukubu yanze ekinkoledde kituufu waliwo omuntu omulala nga yabisobola tekigamba wow era nga programu yaffe ogiwulidde kituufu osobola banange tubaagaliza birungi byokka mwebale kulaba programu yaffe eno kituufu saagala oddeeyo okomewo e Uganda ate neera obeere nga tolina kyakukola obanga kale era wazimba akayumba nga kituufu oli landiroodi naye ng'era tolina mmere tolina sente za kusasula school fees so tulina businesses nyingi banaye mu Uganda. Uganda is one of the countries that have opportunities for business. Any entrepreneur asobola otandika okola saagala weerabire nti bw'oba okola business it is risky. Eriyo abantu aboogera ne bagamba abantu they talk them out ne bagamba kwaki okola business eyo ejja kufa banaye business zibaamu ups ne downs so gwe siba omutima okole business kyokola oyinza okukola ez'enjawulo kati osobola olaba program eno what you do subscribe and you like this program so that wetukuteekerako business idea endala ojja kusobola okuzimanya olondeko eriwa esobola okukolera webale nnyo okuguma naffe okulaba programu yaffe siba bulungi mukama akuwa omukisa bye